ensonga y'amaanyi nnyo ng'abaweererezaayo bonna baweerereza ku mwoyo gwa ggwanga oba mwoyo gwa Buganda ogutafa ng'oli abeera Katikkiro naye nga y'alina okuteekamu ssente okutambuza emirimu gy'Obuganda. Kyovula abaminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaasookawo bonna baabanga beeyinza kubanga be baateekanga mu kabineeti ya Ssaabasajja Kabaka ssente. Oli n'atuula mu kifo ng'akituddemu so singa ali ku mulimu, so singa anoonya ebitiibwa kubanga yakiteekamu ne ssente okukituula mu lwa nsonga ayagala kutwala Buganda mu maaso. Mbuulira omuntu atudde mu kifo nga yeeyeeteramu ssente nga tasasulwa musaala bw'anaasaanyawo Buganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mw'abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kakayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 yakiteekamu ne ssente okukituula mu lwa nsonga ayagala kutwala Buganda mu maaso. Mbuulira omuntu atudde mu kifo nga yeeyeeteramu ssente nga tasasulwa musaala bw'anaasaanyawo Buganda. Ng'ate kimutuuzizza mu kifo ekyo kutereeza Buganda ne ssente aziteekamu alabe ng'atereeza Buganda. Kaakati abasajja ng'abo abaasookawo abalina mwoyo gwa Buganda ogutafa be basajja abaali batutte Mmengo ku ntikko. Weewaawo twayagala okukola ebyakawalamuko. Nkiddamu Abaganda waliwo twawabira ku mayigo okukola ebyakawalamuko. Mulowooze nti Mayiga agenda kujja akole n'ebyalema abo abaamusookawo. Ate maama ye ataddemu ssente nnyingi ne baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abasasula n'abaweereza b'olukiiko mu Buganda abasasula. Buli ayina kyakutteko oba buli ayina obuvunaanyizibwa emmengeewo asasulwa busasula. Naye ne weerabira ekintu kimu nti ono ali ku mulimu, talina mwoyo gwa Buganda ogutafa. Ne lwatasasudde asobola okutwala Obuganda mu mawulire nti Obuganda mbubanja. Yaweebwa appointment letter. Kyova olaba ebintu bitundiddwa nnyo Emmengo awo kubanga abaliwo baluvu si beeyinza ate era basuubuzi. Abaasookawo Mayiga be yajjawo nti omukulembeze alina okusasulwa talina kutuula butuuzi mu kifo kya bwereere baali ku mwoyo gwa Buganda nga baagala nnyo Buganda nga baagala okugizimba era nga tebaagala esaane okugwataani ayinza okusaanyaawo ekyo kyali mu kwebumbirira. Weewaawo Obuganda twatambulanga mpola kasoobo naye twali tujja kutuuka. Ono najja tusuubiza eri eggulu n'oku nsi, najja tuvuga sipiidi ey'ekizungirizi ne tulowooza nti by 2030 Buganda esobola okuba ng'efuuse ngaki Bungereza. Kumbe eyo sipiidi gye twadduka twalinga ng'omwana ayiza okutambula nga tannayavula. So nga mu Buganda omwana bw'atambula nga tayavudde baamusibanga ebikolokombe kitegeeza nti olina okuyita mu mitendera. Ku mulembe gwa Inginiya Jebbi Walusimbi nga siwali ttaffaali, nga siwali nsimbi za muzinzi nnyo, naye ku lw'Abaganda n'emikwano gya Buganda n'omuweereza mu kusakira Obuganda oba Katikkiro Jebbi Walusimbi mu kusakira Obuganda yazimba Muganzirwazza. Yazimba Muganzirwazza. Siwali kusonda, siwali kuyigga ssente, naye bano abaweereza ba Buganda abeeyinza baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abeeyinza be beekolamu omulimu olw'okubanga baagaliza Obuganda ebirungi, baagala Obuganda busobole okweyongerayo mu maaso. Naye gwe weewuunyi bano baminisita bammwe Mmengo olwaleero abasasulwa n'emisaala okubeera baminisita ki kye bayongedde ku Mmengo? Omusajja yayonoona Mmengo kasita yagireetamu ssente. Omusajja yasaanyawo Mmengo kasita yagireetamu ssente. Sigaana ssente yekamala bizibu byonna, naye ate ssente esobola okufuuka ekikolimo ekigenda obbasaanyaawo mwenna. Yawa ensonga n'agamba nti omuweereza aba contented nnyo singa aweereza nga mu nsawo ye mulimu akaguddemu.
era abeera mumativu nnyo talulunkana bw'ogerageranya ku baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaasookawo abataasasulwanga ne bana abasasulwa ani asinza okufunza Buganda ani asinza okufunza Buganda era ekigendwa ky'okuleeta ssente Mmengo kyali ki kuba kyali nti baleme kubeera baluvu baweereze Obuganda n'omutima gumu era bakuume ebibakwasiddwa n'omutima gumu kubanga omwana omubbi w'enva awaka baamalanga omuwa n'alya nakkuta ne bamugaa kaakati kuuma ezo naye ye yagamba nti bali abaasookawo ensonga lwaki yaleeta okusasula Mmengo kwe kumalawo obuluvu era kwe kutebenkeza abantu batuule bulungi mu bifo ebyo baweereze Obuganda naye gwe bw'oba otunulamu abaasookawo abaalinga batasasulwa nga beebeeteekanga mu ssente okutuula mu bifo ebyo n'okukulaakulanya Obuganda nga n'entambula za Ssaabasajja Kabaka basonda amafuta ge nga n'entambula z'Oweekitiibwa Katikkiro basonda amafuta ge ne bano abalina buli kimu era abaliko ne sapooti ya gavumenti olowooza ani asinza okukulaakulanya Mmengo ani asinza okugatta ku Mmengo era omusajja bwe yajja n'agamba nti baminisita ba Ssaabasajja Kabaka kaakano bagenda kutandikanga okusasula tetwamubuuza nti z'ogenda okubasasula ogenda kuzijjawa ono omusajja from day one temwamubuukirawo naye yajja mulalamu ayisizza buyisa kiwandiiko nti baminisitazi ba Ssaabasajja Kabaka bonna bagenda kugenda ku payroll era bagenda kuweebwa appointment letter naye mwamubuuzaako ze zigenda okubasasula zigenda kuvaawa oyo abasasula yennyini kakati yabakozesa okudobonkanya Obuganda sente yonna gye ziva abavugira kwa remote mumpe ettaka lino mumpe kati eri Abaganda liweddewo batandise kukwata kulya Ssaabasajja Kabaka omulembe gwamulwanya mulinga minisita wa Kabaka tasasula oba nga kabineti ya Buganda terina musaala gwankomeredde ng'ate yeeteekamu obuteesi mbuulire ettaka lya Kabaka eryalugenduka Baganda bameka be baasenda be baagobaganya kubanga tebaaliko mufuzi tebaaliko abagambako nti okola kyobulaba nze abo ba MP ba Nuupu si beefasa ensonga lwaki si beefasa ayinza okukuwa emitwalo 10 enkya n'ayokya kakati olw'okuba tuli Baganda tulinaako obuntu oteeberezeemu okuba omusajja eyakugulidde ejja emmere kyobulaba nze si beesembereza kubanga bw'obeesembereza enkya ne bebasobya tolina kyogenda bagambako kakati ono ateeka ssente nnyingi mu kabineti ya Buganda olunaku olwaleero mbuulira bw'anabba ettaka ly'Abaganda bano abasitamye Mmengo balina moral authority oba balina guts omugambako nti kyokola kikyamu nga ye yabasasudde ye abasasula kukola ki ekira gavumenti ya wakati yeyina okutusasulira eyo Mmengo bw'eba Mmengo ye yeesasulira kabineti batubuulire bazijjawa ne mujjambo atutwala speed atuvuga yiri amasengere frame yaliwo General Idi Amin Dada yali yakizimba ng'olubiri lukyayitibwa Malire Ebbala Kisaawe Mmanga ku Masengere General Idi Amin Dada ye yazimbawo ono n'amaliriza apart from that kyekirala TV Ssaabasajja Kabaka ayinamu 5% yakozesa linnya lye naye Debbi Walusimbi atayinangako musaala atayinangako ssente zivoloja wabula nga akolagana n'abantu abaagala Obuganda yasobola okuzimba Muganzirwazza Buganda teyazimbibwa ku ssente Buganda yazimbibwa ku mwoyo gwa Buganda ogutafa Buganda yazimbibwa kwagala n'okwagalwa Buganda yazimbibwa ku mukwano era ng'ekimanyidde ddala bulungi ssente amafalanga gasobola okututemaatemamu ng'eggwanga kyova olaba abakulembeze abaasookawo baatambuzanga Obuganda nga babutambuliza kwagala ono bwe yajja Mayiga n'agamba tuteekemu ssente kubanga bwe tutaateekemu ssente tutawe ssente bagenda kukola balulunkamu bagenda kukola baluvu ekigenda okwonoona emirimu mu Buganda n'omubuuza giriwo ejja Debbi Walusimbi ejjayonooneka giriwo ejja Muliika ejjayonooneka giriwo ejja Siimwogerere ejjayonooneka era bw'ogerageranya kabineti z'abali engeri gye zaakuumamu Obuganda n'ensalo zaayo n'ekitiibwa ky'Obuganda naawe yeevuluujaamu ssente nga na buli minisita wa Kabaka ayina amukuumi ayina emmundu nnamba
nga gwe wennyini oyina emmundu nga musanvu ezikutambulirako bw'oba opimapima gavumenti erimu ssente n'ezaabali zitaalimu ssente gavumenti ki ezaasinga okugatta ku Buganda yiyo zaabali Mengo kasita yaleeta ssente ne mmanyi ewedde nkiddamu mmwe Abaganda muve mu by'okwegumyagumya ffe tribe esinga amaanyi mu Uganda ffe byalingawo kubanga twatambulizanga ebintu ku nnono omukwano n'okwagala Obuganda nga n'abaweereza ba Buganda bagiweerereza ddala to the fullest nti olukiiko lwa Buganda luba lulina ssente ze lwagala nga tekigaana musajja wa Kabaka omukiise w'egindi kugenda kutunda nteye kuleeta kakadde okuweereza Obuganda kakatyo yanaabulyamu olukwe eyabuzimba nga ne ssente zibubeezaawo zize naye bano bannakigwanyizi simanyi oba mulimu n'abatali Baganda basasulwa naye ebintu bya Buganda birugenduka n'ebya Ssaabasajja Kabaka bitandise okulugenduka kyokka nga omulimu gwabwe gw'okusasula oba ekigendererwa mu kubasasula kyali nti babeere contented naye be basinga obuluvula bakiwalabye male mubbi ye kennyini ali ebba alyekomyawo bwekomya nti yarabbi mbadde nnebbi bakiyimba obubbi kwe batudde yennyini ow'embuga obubbi kwe batudde ssente ez'ettoffaali tuzza Buganda ku ntikko hypermarket weeri awo BBS weeri Ssaabasajja Kabaka ayinamu 5% bakoze businesses ez'enjawulo bagaggawadde basibye n'ebicaca oba olaba bano abaweereza abaasooka Emmengo nga regimu yaabwe tennajja ab'ekitiibwa Bagasta Lulentake abayinamu omwoyo gwa Buganda ogutafaawo babagoberawo ku ttoffaali mujja kubeera b'amazima nnyo mujja tulopa ewa Ssaabasajja Kabaka ffe tuzze kukola ate mutukola ki ate mutubuzaabuza nga yakajja mwaka gwa 1986 Yoweri Kaguta Museveni Ssaabasajja Kabaka yali Ssaabataka mu buddo bayagala okumuwaako omulimu mu gavumenti ya wakati ng'era asasulwa ssente Buganda ne bugamba nti Ssaabasajja Kabaka si mukopi ono bakolerera mukolerere kitegeeza nti okuva edda Mengo ne ssente si ba mukwano wabula Mengo n'omukwano be baalinga ab'omukwano ng'oli ayagala Obuganda kulo nga n'ekifo kyafunye mu Buganda akyeyanza kimanyi nti ssente ezigenda kiddukanya yagenda ng'okuziteekamu era Ssaabasajja Kabaka yalondanga Abaganda abeesobola ono ajja abantu be mu kasasiro ajja abantu be mifulejja ate abagenda osasulwa mbu bajje bazimbe Buganda n'akola nga kyatunuulidde ssente nga talina mwoyo gwa Buganda ng'era n'ekintu kyonna kyasanze mu ofiisi awo asobola okukibulankanyawo kubanga ye yanona ssente teyajja kuweereza ssente kasita zaayingira Emmengo ne mmanya nti Mmengo efudde kyekimu era n'opposition Museveni kasita yaleeta ssente ku opposition ne mmanya nti okununula Uganda kuyina kwetabaamu bannansi bokka kubanga bwakugamba nga wakayingira mu parliament oba oli opposition oba oli woki sooka ofune emmotoka ya bukadde 2 Museveni obote yamuwako ku mmotoka mu nsiko kwata allowance w'ez'okulya Museveni obote yamuweerezako ku mmere mu nsiko oba yabbanga yammwe nammwe abaamuwaawangayo nga mumwesize so sente zino tuzeetaaga naye ebiseera ebisinga ye munafuya nti ku opposition omubaka mutambula naye mujja naye nga mwenna muli bakisaati nga mwenna mulabika bubi mwenna muli babyovulo bw'atuuka eri kye basooka okumuwa taayi na suuti afaanane bali be tubadde tuvuganya kakati bwe bamaliza nga bamugamba tunula mu ndabirwamu naffe tutunuulire kubali be waleka eri naffe ofaanana ani kuwa omusaala gwa ssente bwe ziti nkuwa allowance nkuwa emmotoka ddala bulijjo bye bakugamba nti ndi mubi kyobulaba okwenunuka kubadde kwesibye paka Kyagulanyi wazze n'atugamba mmwe muyina okwenunula luli twali twakukwasa parliament naye ng'omubaka bwe yatuukayo yafaanana be yasangayo be tubadde tulwana oba yafaanana executive efuga eggwanga gye tubadde tulwana bonna bambadde masuuti gw'oli mu kyovulo bw'oyambadde ekisaati mbuulira omuntu ng'oyo anaatandika atya okukulaba nti olinga yaleke bali abamuwadde emmotoka abamuwadde ssente abamuteerako omusaala era abamufaananyiza nga bo kakati ne politics awo wafiira
ono Museveni yajja akimanyi nti politics ono bw'omufuula business osobola okwekuumira mu buyinza nti si buli ewali ssente nti wabawo okugonjoola ensonga oluusi ssente zisobola okuzaala emirerembe kyova olaba omusajja asobola okubeera omwavu ng'alina omukwano eri mukyala we kati nga bujingo bw'amala okuzifuna lwatandika okulaba ono bw'atakyamusaanira bw'alina ebbeere liringa akakota ka ffene watandika okulaba enkanyanyaze watandika okulaba nga bw'atunulanga ekkooti ensensufu naye nga bwe baali abaavu baali bakyakkaanya kakati ebiseera ebisinga omuntu ayagala okubaawulamu abateera ssente wakati kubanga ssente wakati esangulawo omukwano n'obwa sseruganda kyova olaba emikwano egiwangadde ennyo gy'egyabankuseere kizibu okusanga omukwano gw'abagagga oguwangadde kubanga ekisinga otuzisa mu mulamu w'ensi eno byanfuna naye omukwano gw'abankuseera olw'okuba guba gwazimbibwa nga gwazimbibwa ku mukwano gwazimbibwa ku true love guwangaala naye oyo ayagala okugumementula aleetawo ssente wakati ekyayawula omuganda n'obuganda zaali ssente kyova olaba kakati ow'emmengo yenna ne bwakkumira essimu n'akugamba nti ettaka ly'omutanda balitwala omubuuza oleeta mmeka mbyogereko ngezezza bugeza oso omubuuza oleeta mmeka mbyogereko kubanga okimanyi onaakugamba nti ettaka ly'omutanda balitwala ye ayagala kimu okuba enduulu ye yejjeere yagambe mubagamba nti nno naliko naye nze naweereza neyeekolera mesagi mugiraba nga mugamba nti ettaka ly'omutanda balitwala kyokka ng'ebiseera biri omuganda yawuliranga buwuliza akagudde emmengo nga tomunyumiza kagudde Lubaga nga tomunyumiza kagudde Kibuli nga tomunyumiza kagudde Kampala mukadde nga tomunyumiza kagudde Namirembe ng'asooka wa Mengo naye ono bwe yaleeta ssente emmengo n'ayabuluzaamu omukwano ogw'ekimmemme gwe twalina kasita yaguyingizaamu ssente tuli omuganda yalwaniranga obwereere ku lwa kabaka we ku lwa katikkiro we ku lw'obuganda kakati ate mayiga alina okusasula ssente okufuna buloga yenna amuwolereza omukwano oguli true love gwafa kasita yayingiza ssente awo wakati mu mukwano gwaffe n'obuganda omukwano omutuufu ogw'ekimmemmette gwafa emmengo awo nga tewannava ssente obanga ssente zikyavuluuja emmengo awo mmengo eyo tegenda kuddamu kutereera kubanga Obote yagisaanyawo na Mmundu Museveni agisaanyizzaawo na ssente kyova olaba Mayiga ali awo kaakati alinganga Katonda atiibwa wadde nga talina kitiibwa kubanga akangazza bw'oyogerako nti ŋŋenda kukugoba ogenda fuluma kyova olaba abasajja nga bakasujjulubi nga abalina true love eri omutanda abalina true love eri obuganda bo badda kuwolana badde bali bonna bafuumuulwa kasujjulubi nga n'atuuka n'ogga bannaye ndudde okulaba ku kabaka kubanga aliwo musuubuzi aliwo yabiteekamu ssente tabitambuliza kwagala tabitambuliza mu mukwano eyo Mmengo nga tennajjawo ssente ezezekyononere egenda kusaanawo paka kuwulira bubi like I said Museveni can be an idiotic dictator but at some point he is an advanced dictator tagenda kuyuzinga Mmundu okusaanyawo Buganda naye agenda kukozesa ssente n'amagezi amangi ennyo okusaanyawo Buganda musajja najja nga yakatuula mu kifo abaminisita ba Ssaabasajja Kabaka balina okusasulwa kyova olaba emirimu mu biseera biri gibadde nga gikolebwa gaddi bengali banne gye basooka yabasooka bazalayirawo naye lwansonga nti temubaddeemu ssente naye nze nno ndowooza nti omuntu bw'omusasula akasente asobola okukola nga mu matimu n'akulaakulanya Obuganda gwani yakugamba nti Mmengo waaweererezangayo omuntu ateesobola waaweererezangayo omuntu ateeyinza okuva kwasooka Katikkiro paka ku baminisita ba Ssaabasajja baabanga balina ke beekoledde banabajega bammwe mubajjeeyo nga bayoola Kazambi Mifulejje mubajjeeyo bakava ku yunivasite tebamanyi na nnono gwe minisita wa Kabaka of recently okumanya Mmengo eyo yayonooneka kaakati ono mugaba ssente yennyinimu Abaganda babategeezaako ti Ssaabasajja Kabaka asiimye akyuse olukiiko lwa Buganda oba akyuse abaliko abakulu baawa obwami basajja be n'abazaana be baawa obwami Ssaabasajja Kabaka asiimye gube gutyo naye wakati Ssaabasajja Kabaka mu kusiima abeeko abasajja be
bawo obwami awo muganda we yagambira where is our king after 2 weeks onamuga yagenda dda kujjanjabwa nogayi ani yawo obwami wangamba weeks 2 ezisente asiime n'akyusa ate saawa eno ngamba ali eri afuna bujjanja bitasobola dde n'okusisinkana omuntu n'abaganda abiyinza ne bakugamba tubadde tusaba kulaba kabaka tasobola kusisinkana yadde omuntu ani yakyusa nannyini ssente musajja gwoyo noonye Mengo ekyonoonye Mengo ssente nga ssente zikyali awo Mengo nkulayiya tosobola kudda ngulu bino bye tubyogera mujja kunyiiga nzaani agamba nti Mengo yagwa naye ate kyekirina okubajjukiza kubanga ebibagumyagumye bye byekijjegga ekitiibwa kya Buganda kyava da naffe tukikuumenga ne mwegumya tuyimbye ekitiibwa kya Buganda nga tuyimiridde naye ekitiibwa kya Buganda nga kyasigaza nti kyava dda ne kyafiira wa kale tuyimbe ekitiibwa kya Buganda kyava da naffe tunoonyewe kyafiira ne bwe naffe tukikuume nga kiriwa nga abaweereza Mengo baweerereza ssente tebakyaweereza lwa kitiibwa tebakyaweereza lwa buvunaanyizibwa bazina zidoolo balinnya n'ennyonyi ne bagee Dubai beegabanya Freeman Kiyimba n'ow'embuga beegabanya omu wa Nampijja omulala wa Nabatanzi tugenze Dubai kusanyukako Mengo yadobonkana sente zayiike Mengeo kyokulaba bajjabbi wa Lusimbi baali bagagga kyokulaba baabalonda babeere abaweereza b'Emmengo naye nga bagagga abeemala obwemazi ono muyi wa ssente kyokulaba agaggawadde nnyo kubanga ne kyanaatunda kyonna diiru bagenda kuba bagirimu ne bano kubanga ekibakuŋŋaanyisa Emmengo tekukyali mukwano tezikyali nnono tebukyali buweereza sente nga tennafuluma Mmengo awo Mengo nkulayirira tolitereera nkiddamu sente nga tennafuluma Mmengo awo wallahi ya Mungu muli njula ne bwendiba nfudde mugamba akasajja kabyogerawo Mengo walina kubeerawo baweereza so si bakozi Mengo erina kubeera n'abaweereza terina kubeera n'abakozi era tebangako n'abakozi kyova olaba bakumanga Ssaabasajja Kabaka tebaayitibwanga basirikale baayitibwanga bambowa abaweereza mu lubiri tebaayitibwangako bamaidi tebaayitibwangako bamukomba box tebaayitibwangako bamukola waka wabula baayitibwanga bazaana Mengo yatambuliranga ku mukwano na buli kimu kyova olaba ne Ssaabasajja Kabaka yalyanga yanywanga nga ffe twetikka amakulu omukwano oli leero najja naggamba nti kati abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka basasulwa bajeti ya Buganda yalinga ku buwumbi obubiri kakati yayingira obuwumbi 225 senga nkusaba mbalirira obuwumbi 225 osobola okundagawo obujje okubuleeta mu mbalirira ya Buganda n'ensasaanya yaabo osokumbuulira nti enkuluze yakola ssente bwe wati waliwo akola ssente bwe wati waliwo akola ssente bwe wati oba waliwo jjojja ssente okuddukanya bajeti ya Buganda ffe twafuuka ddi bamisikini ffe Abaganda twali tusobola okwemalira weewaawo twatambulanga mpolampola naye tujja kutuuka kubanga tekigasa Obuganda leero kubanga bulimu ebizimbe ebyamaanyi ennyo ebyakaayakana naye nga tebulimu kya Muganda kale luli twalinanga obusisiro bwaffe wano nno Omuganda we yagamya akange kakkira eryaffe twalinanga obusiisira ng'Abaganda naye bwalinga bwaffe si bwalinga bwa muntu yenna olunaku olwaleero tugamba Buganda ekulaakulana mulimu ebizimbe ebyakaayakana naye nga temulimu kya mwana bwe tuddira gumu temulimu bwe tuva Butambala temulimu bwe twasomera e Buddu nga bonna abalimu bakalugire Maseka bamba Ejjishuru balina Mooso bali Omunsi Mugisha then ongambe nti Buganda ekuze naye nga mumagamaga nnoonyako eky'Omuganda ku Buganda ekuze mpaawo
muligenda okuzuula nti ono talina kyagasse ku Buganda agizza buzza mabega ate simulwana kuba saagala ntebe ye nga kiri too late naye nga teyanafuya Buganda namaanyi na boggo Buganda aginafuyizza na ssente kyovula buli atuula emmengaawo kakati aba ku mulimu mukozi tebakyali baweereza kyovula banneekikukutiraawo tewali awo abawa Ssaabasajja Kabaka kubanga ono asooka batemerako yayingizaawo ssente yajjawo omukwano Buganda nga tonnajja ssente Mmengo ojja kujeera ne ku maapu ya Uganda osanguleko yo n'asangulwako 10 wavaako dda Buganda yatandika Buganda Kingdom nedda mu Buganda region kakati efuuse Central region byonoonekedde ku mulembe gwani okusinga era sooka opime emirembe gy'abale gitali mu ssente ensalo za Buganda zaakuumibwa zitya ku mulembe gwono oguli mu ssente ensalo za Buganda zikereye zeefunzizza nayogera mwaka gwali gwa 2011 nafuna omukisa ogusisinkanako kwe yali Katikkiro wa Buganda ebiseera ebyo nali nkyali nange mulenzi muto by the 2011 nali nkyali mutoto nga nkyaliikako nali nkyali mulenzi muto nga nkyaliikako nemubuuza muddukanya mutya gavumenti eno omutali ssente jaha gavumenti eno tugiddukanyiza ku mukwano kyetwetaaga size ssente kyetwetaaga gwe mukwano ono lwaba okutuulawo n'asooka agoba omukwano true love n'agigobawo abaweereza abaali awo balinanga true love ng'era alayira okuweereza Obuganda ono yajja na ssente kyokka ekinnuma ti bano olubakwasa okulayira balayira kuweereza Buganda n'obabuuza eyaawa mugenda giweererezaawa mugambe muzze kukolera Buganda simuzze kuweereza Buganda temulina kye mugigasseko efaanana ng'ekula maaso g'omulabi oyo w'endali naye ate talina kyekula kubanga ebyo ebikulamu si byaffe ekulawa olwo eba ekuzeewa and besides oba apart from Masengere n'amasira agatannaggwa mpayo achievement ye kuleeta ssente Mmengo kuyiwa bisawo bya ssente Mmengo kyovula buli aliwo kati mukozi buli aliwo atunuulira nsawo ye buli aliwo atunuulira nfunirawa tebakyalina mwoyo gwa Buganda ogutafa lwa ssente Abaganda tuzuukuke olwaleero ekirya Buganda buli muntu abadde akyebuuza nga beebuuza nti Buganda eyaffe eyakuliranga ku sipiidi eya yiriyiri Buganda eyeekoleranga ku nsonga zaayo Buganda eyeekoleranga ensimbi zaayo ng'esobola okubeezaawo abantu baayo ne Ssaabasajja Kabaka n'alya n'anywa olwaleero lwaki tekyasobola kukola bintu ebyo tetumanyi bulijjo nti ekirya Buganda kiri mu Buganda munda kyandibadde nti kiri mu Buganda nga kyakasenga mu busenzi naye kiruddemu ate nga gwe mutwe omukulu abantu bwe badde balowooza ey'okwebuuzibwako ensonga kizuuse lwatu ti Katikkiro yennyini ate kyekirwadde ekiri mu kulya Buganda okugikuba ku ttaka Katikkiro abantu baamusanyukira nga Kabaka amuwadde omulimu ogw'okumulamulirako Obuganda ne basanyuka nti Omutanda atulondedde omuvubuka envuumuulo ayinamu ku maanyi asobola okukola emirimu nga bwe twetaaga tebaamanya kye basanyukira ate beesemberezza omusota ogugenda okukuba Buganda ku ttaka olwaleero omuntu akugamba nti twagala Buganda edde ku ntikko naye amazima amatuufu yafuuka njogera bwogezi oluvannyuma lw'okubeera nti abakulu abo bakwata Buganda bo ne bagiraba nga bafunye bizinensi ey'okulyamu ensimbi Buganda eddirira enkya n'eggulo era gye tulwana nti tuluse ku ntikko bo bagamba bagirwanyisa kudda ku ttaka kubanga Buganda nkugambye nti yali edduka sipiidi yeyiriyiri naye olwaleero embeera eriwo ekakasa bukakasa nti Buganda tesobola kudda ku ntikko ng'abakulu abo bakyagirimu kubanga bwe baaleeta Katikkiro yasooka n'agobamu abo baalaba bali ku mulamu okuzza Buganda ku ntikko n'asembeza baasobola okukwatagana nabo ne bazza Buganda ku ttaka era omulimu gwabwe bagukoze bagagga bavundu naye ate Buganda eyavuwadde okutuuka ku kisembayo kyannaku nti ne gye buvuddeko tulabako Ssaabasajja Kabaka ng'agendeko emitala w'amayanja okumujjanjaba ng'olukusa Maladdusa Mwami Museveni
era n'ensimbi ezimujjanjaba nga ziva mu gavumenti ya wakati. Ne twebuuza nti awo twatuukawo ddi? Kabaka abantu nga baamwekolerangako ku nsonga zaabwe kuba kwetagisa kujjanjabibwa mu ggwanika lya Buganda nga mwavangamu ensimbi ezikola ku bintu ng'ebyo. Lwaki ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga Kabaka lwagendebwa Museveni okusaba olukusa agenda ajjanjabibwe nga n'ensimbi ezigenda okumujjanjabisa ziva wa Mwami Museveni? Byonna bibuuzo, naye ng'abakulu missoni yaabwe teyali yakuzza Buganda ku ntikko, wabula yali yakuzza Buganda ku ttaka. Besides, oba apart from Masengere n'amasira agatannaggwa mpayo achievement ye kuleeta ssente Mmengo, kuyiwa bisawo bya ssente Mmengo. Kyovula buli aliwo kati mukozi, buli aliwo atunuulira nsawo ye, buli aliwo atunuulira nfunira wa. Tebakyalina mwoyo gwa Buganda ogutafa lwa ssente. Anaanafuya abaagalana abateerawo ssente. Muwala n'omulenzi basobola okuba baagalana nga balina omukwano, true love. Ono agenda obbaawukanya ssewagudde bw'ajja wakati waabwe ayiwawo ssente. Essente si ye kamala byonna, ssente eyinza okufuuka ensibuko y'embeteza mu buli kintu. Ssente nga tennava Mmengaawo, ng'abaweereza ba Buganda tebazzeeyo kubaweereza ne bava mu kubeera abakozi nga bano bakiwalabye mala abaliwo. Buganda erisigaza linnya nga ssaawa ya Queen, naye ne bazzukulu baffe balituuka okubaawo beebuuze Buganda kyekyali ki nga tekyaliwo, nga weeri mu bigambo. Ze mbabuulidde mujje ssente Mmengo. Anyway, temusobola kujja ssente Mmengo nga wakyaliwo oyo.